I know, right? Denga. Kakati Shalom. Nga tuli mu mfunye lava wange kitwetegedde ngenda kulembera ku date 5 ngambe kigwa olwaleero biki byenino so abesigale nganzijukira wagamba guba kwesako kipoli. One ekifuula omukazi okubanga bagamba mbu omukazi awooma oba mulungi byemu abasajja ffenna tulaba tulina abakazi betulina nga tetubalaga mu bantu nga tiyawa bwekyo gwotulanga kifaaji nenga omusajja atitegeera omukazi yena just make sure one you're tight. Yes where mugule bu tight na mukwese bukanyebu awote waddawo wokka Shalom banana abazanyi ogwensimbi different sizes so tugule tightness. Just make sure omukala navuga ku motoka omwaka nga kulina gwako be tight be warm be clean be infection free nga tulina muka infection konna awo bajja kujjukira kukume bugumu don't be buracho bokala bugumu likuma kulina eddagala we steaming with those steaming herbs wow yambibwa babalimba abo bameka abasawo bali mu bufumbo obuteredde balinga ba marriage cancer bokenye ofumbo bwabasukkako bwabalema ate ba marriage cancer nogala abo muzibe wakulembera atayogera kizibu nnyo okusanga presenter ng'ayogera ku laavu nga mufumbo bano presenter ab'ekiro yes teri nebaganya bawa advice obukojo bw'obukuma omukwa beba marriage counselors yakenye ofumbo bwamulema bya abalema kintankula nati mwa presenter naye bayo bameka kutebera babeka tebana sanga bayina zinange sima neza kira kanze I don't know omusajja katwala eyakwata kedda ne yawasa go twali tumanyi yali akola capital yaliko eyawasa eka naye mulinga nange muntadde tani yakola ekiro kuyina erisirani bati bafumbirwa oba batiya anange simali lwakibatya the challenge is that bayina webabalabira kati ngoli abero nga kwagala naye nga atya mulanga gampanye kati namusobola ate nga jali akwagala ebya serious kwa mulanga agamba kati competition yeriko kati linge Kampala ocha kyagamba mbu oli mulungi agamba ha kati abasajja balina oya abakazi balina webogera nye kati owa mid morning asocho kubera nga yemufumbo nzongo w'ekiro siri nakatwa mid morning agenda malaka shoke agende bamutwale out bawuge abondinge n'omuyaye gwalina naye kati gwe olunaku lwamba nga lubaako nga weebaseemu omala wandike script owandike script alijja ojja kuddanga nga neebase kata nanfumbiranga nengamba ndi wakufumbira nekyo naye nkita tokiraba alekatwaisoma nakutegeera Shalom kubera waliwo okubeera nga nzija mangu nga nenga tetwogera ngaye bakutegeera ddi Shalom nga tetwogera abasajja mutuuka ewaka nga mbusaidi dishi bubanyiizizza kati ekiri e Kampala nompa attitude kumba oli saidi kiki akunyiiza obusungu nomalya ku mukazi w'ewaka akiva temulina magezi byewandivumye oli novuma omukazi w'ewaka ekirala kyeneebuuza bana abagundi wamba abasaiti kiki balina kukola ki ng'omusajja tanakuwasa kikyo mbu tulina okukola emirimu wama no side chick tokkizibwa kukola just kola side chick ekikufula side chick you're supposed to provide yes you're supposed to provide what other woman has failed to do. One, a peace of mind. Tuva tupangisa abakazi ebbali nga gy'owummulira
so ne baba nyiziza zembera nga ninga kiti yes gwe takigenda kuba kuwulira buulizi yes musanyuse yes no tewali no buli kimu yes bwe bimunyiziza you're supposed to apologize on those abamu offendings nemanze ne baba yali musomize ngamgambi ani it's okay era kakyali kiki atavuga kawundo towoomwomera muntu mukyama buli mwala awome Kampala avuga kawundo bamuteeka muli kawundo era gwe batolina kawundo omera muntu mukyama basajja bakeera ku zibonde bannange yali alabye wali owomera mukyama owa fitizi wali olabye nange nkufunye obale yabanyidde olwo owa fitizi wali olabye kati era fitizi newa boda kwana munywa kyekimu munywa 5,300 nga 2,500 munywa kyekimu kati nze nkimanyi nvuga Nuwa n'omukazi gwe nnina okufuna ani obba nga asukka ku Nuwa relationship ng'erimu emmotoka enyuma nga relationship ya pedestrians tewangaala one would assume they are undermining them kiringa musebe tusai kiringa omuntu oli relationship n'omuntu omumpi aba insecure omuntu ngali agi aba insecure alowooza anytime bagenda kutwala abantu ali disabled abo tebagadde bitiibwa basula Masaka abasajja omukazi nobeera mumpi kimala bamumpi ng'oli muluntu oba mumpi ng'oli wa bbulaaka ate ng'oli mumpi nga tolina ssente bwensi egenda kukuba n'okulokoka onoonye Mukama ng'oyimba oyimba lumu Mukama mpaayo ebyange byonna mbiwaayo Yesu mpaayo ebyange byonna mbiwaayo Yesu mbiwaayo nga bigambye naye akakyala akalungi kampi keeru kakwera kulinnya kawundo yaako abazi ete bamukwana akimanyi emmotoka yino erimu 2.4 takuka mafuta ga mitwalo eta ati gwa vitizi bagenda kukwanya muge baby n'amafuta akwereza ogumu 2 yes gwa vitizi egunywa ogumu 2 alali abamu kumwe muli single because banempisa bagala engatto zimusonso abatajja abampi bagala engatto ez'empanvu ezo zimusonso bagala okuba jiini ebikalu abasajja abampi abo ate abasinga bakatuliki abanesapule ye ne ku mmotoka emabega assaayo ekigambo baali baseka mbalekedde emboozi nakati mwogere nanti baagala ebitiibwa abaagala omuwa ekitiibwa awulire ng'agamba kyekyo omusajja mubi baagala nnyo okuwulira nga is a man kati egamba mu relationship nga temuli mmotoka omuntu ejja kuwangala oli ajja kugamba atalina mmotoka gyalowooza bamujerega you're doing those because sirina mmotoka then you're talking to other men you're undermining me nanti beepika balina nnyo confidence atajja bali disabled abo it's like us ugly men tulina abakazi abalungi kuba nina confidence era agenda zizza yabba sente za musango nze siri abakazi babi nze kukuba ekigambo naye kati agenza okwepima nga alaba nsobola omwagala but wenkiremerako kozi banga obeera kisaasi ane wambia atiyaya n'otandikirawo can I pull over? And you come tunyumyemu
You're funny. I didn't know. Hey! Kati kadi zaffe. Gwe Shalom togaba sente naye ogaba fani na lafta. Kati kadi yange eri muyo kasita oseka you're funny. You're is funny. Ngawo muyina. Tuba busy nga tusesala kazi ba mwini boxi. Lafta ziyo funny zifuzo ziyo funny. Gwali mu iflis tugala amaduka iflis. Omukazi ali muyo funny. Shalom amusense. Yo fane mane tugwa mu mukwano. Shalom taira ya desert. Wade. Wado kwe nangamba. Iflis twaka kulaba wana bagenda okwekalakaza. Bwe yagambye. Mukatsoke malo kulaba na bagenda bakalakaza ono iflis. Kakati nga bodda kwebyo. Nganonya Shalom. Shalom is funny at time. Wali sajja babo balina time akakyakole ki kyekimufula bizi omusajja omwavu nga kyekimufudde bizi kiringa kulira muntu atalina mulimu n'agaana okukwata essimu kikyoba okola tolina mulimu ogaana okukwata essimu kikyoba okola beera ku ssimu erina kukuba mu ngalo gibeere mu ngalo essimu gibeere mu ngalo abasajja abaavu aba ne time bulina entondo obumu ekitegeeza omusajja alina time obadde onoonya ssente oyo omuvaako lwaki eyetabeerako bize bwekati alina kugamba bweyagala omulaba nze wendi paka ddi it's a question sobeerako bize kale tumanyi iflis neeraba akapiira omusajja obumpi bubuze oyagadde kimugamba wakigero tukola batya abasajja tubajje mu ssente omulajja omujja mu ssente mulage mbuyo productive kati abasajja bangi abali e Kampala baagala osupportinga ebirooto by'abawala bye badeetinga n'ate ebirooto by'abawala abasinga bye balina iPhone, ingoye, pizza, inkoko, breakfast ya cafe Javas. Awe twawulira. Many men out there, they want to support their girls' dreams. But our dreams are short. But your dreams, cafe Javas. Okay. Ka breakfast ya. Not be mulina. No musajja mulage mbyo productive. Your business plan yangawo njikwe. Ate kuno omulembe nga the only thing you're providing in relationship is sex. Bagenda kuchawo nyo n'obutwa. Sex is everywhere. Katwa should be provided. Chicho nyongerako. Ngongerako sex la. Abaana bali kuona nnyo ku batunda cake, batunda obugoye ku WhatsApp. So do something, be busy. So kati in case nze biyinza okugaana nemanya mukazi wange naye kati sooka onsikemu ekyataano. Kivanze mukazi wange. Yes. Ngoneewolako. Yeah. Sikyayagala kuwola basajja. Omuwola bw'abazi ono omuwola nga nkwadde business. Newo bakwadde business lwaki mba nkuwola. Onsikamuko. Sisobola. Onsikamu. Shalom sisobola. Bagenda nnyo ogenda bulwa omusajja. Gobeera ne business yombere ne yange wagimpadde. Kati kanfaafagane naye bweganda era nkoma. Nze yange gwenge yegenda maaso. Bweganda ngakoma. Olabye abakazi. Omukazi omwa business nakeera nakola. Nomugane yakanga yaweddeko. Gwe yaguza obutungulu. Nomugamba obutungulu ku ssente z'okula obutungulu nambi zagende mu butungulu. Mudati sinakuwagudde. Muneba soja muneba basikemu. N'omusajja omusikamu waliwo ffe ebyo bigaana ng'ona kuluganye. Nga wiiki yonna efudde. Nedda kati relationship zirimu ebika. Waliyo gwe understanding girlfriend gwe ngalo kunyonya zero zibuze. Gwe ngalo afuna lero zibuze. Aho jja kufuna. Nabeerawo ne weya ayimuliwa. Ne wali relationship oliwa. Bagala kusa. Sanga ku bundi ku mischief. Yenga wakuzirya. Kati obanga oli mukazi ng'oli mu relationship, just make sure you're not the understanding girlfriend. Bakumanyira. Tetujooga nnyo abasajja omukazi atutegeera. I know.
Lero sina sente, it's okay. I understand. Toyina kugumiikiriza. Baba talina genda. So actually mteke ku pressure muganda. Yes, nze Like, kigamba ndi musajja abatajjamba gamba. Buno obulamu si Nigeria. Bw'omusajja agenda kukwana omugane hamale omusajja agagawale gwe ng'oli mwavu so ebikola. Ogenda mugane omusajja omwavu ofuna omusajja omugagga wiiki eddako akuba embaga. Soba okulidde mu nnaku ng'agakufica ennungi funa omusajja alina ssente. Date all of them asinga ssente n'asinga bwanga ali mulaba alina future. Bw'oba otwala. Era ne bwowa omu agenda mmala akuwe kyalina okukulekera amabanja nga yeewoze ku ssimu yo n'okujjanjaba infection kamala nekkalirwa mu kibuga. Naye yakuwa infection yakukola bubi yakuwa infection kyeyo. Bazigaba yayemanyi n'olusoga. Infection ng'eyogera olusoga. Yayogera yannanga bwe ŋŋamba nkwidi. Ayo infection kiba nenga yakikukola. Katukola weerabira kondo. Naye kati ffe e Kampala twambala lawundi esooka. Eyokubiri nga twebuuza is your blood safe? Me am safe. I should be done asking you, me am safe. Awo ate nobula ojjako condom nga ne morning ekyusa afuna kwanda ngwabira ddala lwabukomyewo awo. Waliwo akugambye wano, my brother, the beauty of a woman is not her skin but the character. Respect, caring, behavior. Alabika wengulu. Look at black, look at bad wengulu. She has a beautiful skin. She bleached. But can you marry her? Yes, I can. Me, I want to go for sluts. Saga because I really reserved. So you can marry bad blood. Yes. Kata slut or the slut abagenda kutwala ne slut mu buliri. Nze njagala nnyo omukazi nga muyayi. Saga because I reserved. Njagala omukazi annumya omutwe. Yes. Nga mukujjukujju. Kati oyagala. Kanyola bad black. Oyo mukuba n'embaga. Muwasa. Abakazi abalina abalumya emitwe. Anyway, you men are complicated. Yes. Peace of mind. Neziwa ene nemuwangaala. One, understand your person. Tegeera. Yes. It's about kwetegeera. Yeah. Mwemwina kwetegeeranga mmwe. Naga ono gwenfunye y'ono muntu wange Zoro Miina. Gwe n'okumanya Zoro Miinawo gwe ng'oli Zwawunga. Namuli wakamubeera muwangaala. Ate zino relationship z'e Kampala, for them to work out, one has to be stupid. Yes. But pray to God sigwe musiru. Kwa at the end of the day to affecting a relationship where you see how was this stupid. So ne waba akulimba like you men muli weird kusanga nga you cheating kula binga you cheating. No gambo sinzi. Yeah. What is that? So mbaye acting as stupid what one relationship you know kuangala one part has to be stupid. Are all these men faithful? Or what it is so it? Andrew Maega Kagwa are cheating. Men are faithful to those whom they love. And a man sleeping outside doesn't make him to be unfaithful. What does that mean? Akugobye mu nyumba. Takomyewo. No, akomye nataka naye ogabye ebintu bya. Mwamwina n'ekyejo. No, that's my thing. Nenkomawo nabyo. Omusajja okwenda ebbali okwebaka n'omusajja omulala. It's different n'omukazi omulala. It's different from omukazi okwebaka n'omusajja omulala. Fe abasajja kituluma nnyo ng'otegedde embubbe bwe baamulidde. Naye nange mbeera nkomyewo nabyo nga gobongambye. Muganda wange kiyalamu. There are scenarios you imagine. Nga she's holding him. Bwavaayo bwamuzaayo Arsenal. Bwavaayo bwamuzza ku table. Bwakyuka. Nange wali mba nabye imagine. Nenga bashalom ekibadde wali. Bannange nedda. Kyogamba kyanjawulo omu. Teri kintu kiruma musajja ku nsi kuno nga kumanya nti baalidde mukazi we. Era bwentege. Kintu kiruma mukazi ku nsi kuno kumanya nti. Gwe kikulumya akajanja tekinnakuluma nnyo. Omusajja akomyewo nga mulamba. Tasobola kudda nga mulamba. You ladies, okuleka bano abakola mu town. You cannot sleep with someone you don't have feelings for. Okuleka n'akola mu town
quote me right. Omukazi agenda okuwaako naye bamaze mugajja kutagamba kale kiine engeri ekinsesamu kiina ebiiso fe abasajja twenda bwenzi without any cause just aba ayagala bwagazi kwebakako na mukazi kanyebakeko naye naye mwe abakazi ogenda okwebaka n'omuntu oba develop that some feelings for them okiraba bwe kibeera oba ozifunye kati omukazi kizibu nnyo okwebaka n'omusajja nga si malaaya nataddamu kukwebaka naye me I don't sleep with me I cannot sleep with you twice. That is me. It's the same. It's like trusting. I can't trust you twice. I can't sleep with you twice. Chalo. Moto yange. Kusoda jongulide olukumi. Nondira ku lukumi. Nze nebaka nawe omulundi ogwo. Olumalanga atandika kukwita bro, sister. Yes, kiba kiwe. No, that's nze kati nganzo nakyesamu. Me only sleep with you once. No, I can't trust you twice. No cheating ogusooka n'ensonyiwa. No cheating. Ogusooka munzire mu nkwesi. Nedda ogambe tusobola kwetata na muntu. Nati nkwa bibiri byesikola. Nze so akwesiga muntu mirundi ebiri. You cannot disappoint me twice. Never yagala when you cheat, I have to say sorry. I mean, you have to say sorry, and I understand. You have to understand. And the relationship continues. Goes on. Yeah, like nothing happened. Yes. Sikumanyira, it's there to go. Ebyo byamukana na mutofumba na mujja ogenda bona eyamulika ebya Zubeda abawabya mwalabye bakazi b'omusajja omugagga Miss Kiggu ebikyala bisatu mutukwata mu kizigo era men bakusekerede wano gwera men never go with their brain in cheating. Ladies take their brains. Thank you, kituufu. And feelings. Agambye era. Kituufu. Si kituufu n'omukyala. No, ye mutuufu omukyala fa abasajja. Fetuga na bongo omusajja kasitayima batategeera. Asekerera gwe gwabyo. No, toba wewala nnyo osalawo ng'oyimye. Oba totegeera. You talk facts ono lule twale. Fetwogera mazima. Because this is real talk. Tekiri mu nsi. Ekintu saba tugamba ebyapa tubisabire mu bisenge. Kusaawa eri. Era kati bola batansoka mugane motoka nga nkoye fitizi. No what traffic admit atanyimiriza. Linda ko katulabe. Give me a few minutes. Alengo ngabye baba awatabera aliko. Ewa nino okusabira ebi. Omukazi yenna buli kyasaba akisabira mu kisenge. Nekifuna ngamba temune mutabituwa. Nanti fe tupromisinga nnyo nga tuli mu sex. Ate badnakyogere. Most of the promises are made through sex. But you don't. Ati bwaba tategeera. Fe tugulidde bakazi baffe ennyonyi. Mu sex. Olaba njagala birthday kwatire Dubai ekutte. Ne kasitachi. Kasito kaminga amagezi gakomawo. Once a man comes, the brain is like, Feturiaka abakazi newe juice anoga nakoze ensori. No gula mu tawulo yo bwe gwetala mu nyumba nugatambula ogende nabo ogende ba mu tawulo yange. Kati nga amagezi gaze amazi gakomyewo. Nga lwaki ojambadde. Kumbe tomwagala. Katika kyawo omukazi akata feeling ezijira kana kama sleep over nayo kakulemera ku mukono agwebakako ne kusanyalala ngafuna piro. Andrew was so true. Andrew. Yes, we love cuddling. Tonnemera ku mukono gwange waba tukone siku side endala. Nabaito guulira walinga tetunega. Nata mbasi guulira kuba mbanyimye. Kabaki tongamba. Ako mbasi tegeera. Ati ngamba atongambe. Ngamba nongamba nayo manyo. Mulemerawo. Wechonywa ku biru. Banga. Bwejoka desimo bibaluma. Ebituru binatala. Kacho ekigezo no gayi.
Unabade musajja wenda yakuwa. Twagera bituufu. Bwanika. This is your life. Real life, but tumanyi n'obunyumirwa. I didn't know. Tonza kwa kakumu gwange dakiika 3 mbunkuli mu nviiri. Ona wiigi ewunya, weda sigiwulira, onna enviiri ziwunya, onnemeddeko vaawo ko. So bagenda mu bathroom okolako bw'otyo omukono. Abantu beegatta bambi somebody was complaining nti abagaye mama lokugatta n'omuntu n'alyoka agweri abaata kyayagala. Yes, basanga nakulabako. Wala bina kyeyanyumiza ne mu motoka yambuuza naye naye simanyi answer. Mbw abasajja abamu after that affection. Yes. Omanyi sometimes kato nga bw'oyogedde ffe feelings zijja through sex tufuna feelings abakazi. I think we are vulnerable like that. Kati banja kana kadolengeko nawe mbuteekako ku kifuba sajja ng'agaana. Alwala abasajja abamu abakkiriza bagendeko kati oyo akugaana kiba kitegeeza yaba kiba kikomyewo kiringa bw'ogambi n'agamba ye balina sensi bazikomyewo. N'ogamba saagala Ffe tuliddeko ababala n'ogamba Allah nsonyiwa. Noga waafulumira ano wanzimanyi okwekubira essimu. Shalom. Ne wakubira essimu. Oba nensetinga kyali wange muga nkubira. Ngoyagala aveewo ewaka. Aveewo. N'ogamba waliwo abalemerao n'agamba mbadde kankulinde okome wambo spend a night. Ewani. Babulo bajja. Ngenda sifiirwa. Ffe nga tusse basenga. Senga yeyankuza. Ekitegeeza omusajja ngamba senga abeera ali. Ffe nga tusse basenga abafu. Ng'olemedde ewange. Ekigula ne zihaga tubeera tutawanira. Omusajja bw'agala okadolenga nange after sex bamanyi. Tochikaka. Alabika abeera kuse. Abakuse. Kyanjagala. Muleke. Mweti wasumbuwa. Kumala sex awedde ate okyalemeddewo. But you have Netflix. Kenya ogirabire ewa nnyoko. Kenya ogirabire ewa nnyoko Netflix. Genda vaawo. Sina Netflix nizizeewo okugirayo. Wazze kukola ki? Kulabako, yes. Kati tumaze sex genda. The reason why I've made you over sex. Nothing more. Sobola kujja ng'oyagala kundabako bulabi like just to see me. Genda olambula abalwadde emulamu. Genda mukomera obuulire enjiri. No, but I just wanted to see. Mukomye omuzogo okulambula ate gy'atogamu akoba ng'oli mu periods. Tomulambula. No, actually, you just want to see. Don't see me. You just kado. Why would we kado? Those are times together. Do you know what it means when you tell a man I'm coming over, the plans, the things we ofani wetukuba. Bangama mushevinga. Kati nga kyakajja nsooke ntwehagaawo nsooke ntweka long time no sika sex kadakika 5 akasooka kayowero kamu tetukabala kaba ka ku ntebe oba ku dining oba wonna ku sink ka sex akali unprepared for ka thank you for coming kati akokko bwe tukamala nga waka juice awo oli wa ddembe okulaba firimu emu as we preparing for the final match. Yeah, olabaka film kati kamalako. Why no kunkerembera mu kisenge? Twansikiza nze. Gwe bondaba ngenze nawe ngobere. Lwaki? Yani kabuzwa muina. Abavubuka abamu. Mukwana abala vijje kisule. Azze anya gwafurenga akatanya ku sipaka. Telemundo. Ali ku vijje kisule. No mugamba. Yesa amulabira wa mu. You know, I missed. Now I have to watch. Let me come and watch. I want to come to Jetulabida. Nagama, it's okay. Hey, your code. If you tukesa code, Netflix and chill. Tuba na yo Lucy. Tuba na yo. What Shalom says is 100% true. After climax, you feel like, what is this chick doing here? Magezi gakomawo. Omusajja kasitamalanga amagezi kati gaddayo dirwa kwa kirabika tulina okugazaayo kati awo kye nagambye wali ne ŋŋamba kati awo omusajja abanga n'akubya okusoka ogwokubiri n'ogwokuna then there should be something special about you nga it's beyond sex. So find something you add on a man ng'ogyeko sex. So whenever it's whether in my periods, that is okay. It's okay, akimanyi.
okola togamba mbumenya nnyo olumu omuyamba yanda mwejjana omwana oyo muddu wa Allah mulungi sleep with you once nanjwawo kayogati nekakkirira bwekati nga bwakakuba bwaki olulimi bwakakkirira nabwannyonyogera mpulira sikyategeera naswakwata kayogati nakwata Arsenal bwati kati nalembeka n'omukono nga kutebwa ati Arsenal nga bwayo kati nga bwakola bwati nga bwayiwayo kayogati bwakola bwati bwebutuka bwabanga ati bwakola bwebamutuga bwafa bwanyu Arsenal bwa bwengolya omutunuulira nfa tenga nkyategeera nga nawunze dda ngali bwati ku Arsenal ataddeko yogati kati mba mmanyi amaze said you have honey kunza ali waggulu naleeta akabisi yes nalyoka nako anyongera kuloka nayongerako akabisi nakayiwa bwati ku Arsenal nga kwayiwa bwati kayoka Arsenal nakakkiriza kati mba mmanyi alika Arsenal chiwedda njiyoka kati ngenda okula mwana akwata omukono bwati ajjayo kabbaaga kunzo bajjayo ka tishu kulongoosa nalyoka ajjayo ekipooli kyalina mukaba kuli bino ebyabakyoli nayongerako kyeyakyongera wano nalyoka atiwa bwati ku bolosi omwala yansiga ekipooli ku bolosi nakwata Arsenal bwati nga bolosi leno bwezi nalyoka nuna bolosi okuli ekipooli n'owunga naddamu otegeera omwala yanteeka ekipooli ku bolosi yasookako yogati nasaaka akabisi k'enjuki n'asembyayo ekipooli nga wakikola bwaki olibinga abo bajja kyabo abo ba proud muslima nga bambadde sharia agijjeko akubuukira nakutuulako nga vaako ya bwati nga nnunamu omusaali mwana yanunamu omusaali nayo kati teka ku bolozi nanyweza kati nange kyenakola ngati nga you have to give the same energy nayo ka focusness tujja tandikira nomuyira focusness focusness awomesa ewantu awo focusness awomesa akasolo focusness nga bwewa bwoti bwogira bwoti bwomulembe koti eyo mbozi ya lulala Shalom wabachi focusness ne manager ne kagwa focusness ngomana anye tama no mbozi tuleta shalom wali wa ugambe brush tebyogera mu luzungu they will translate focus makes the thing sweet era abasajja leero sande danyeka focusness okava okajja newoti kukundi nekakulukutampola kalungi nnyo jo akali nakyo kali organic omwana soka n'anaaba n'omugabo soka ogenda onaabe nanti ekyo tokikola muwala atanaaba kiringa balaba mbu omusajja atali musale tebamuwa heedi akati oyo aba ali emizi lwaki oliisa omwana wa munne ekigodo omusajja atali musale akyali omu ggwanga lino waliwo omusajja yangamba yagala akawoowo ako ffe kati nze nzika ebbakuli obongo bye egino bakuli bannange
batunyigira wansi emitwe bakakuteekayo bati ne bamusonseka bakuteeka omutwe wansi bati ne bakunyiga omutwe wansi eyo ng'oli manya tokyassa n'otuuka no Shalom linnya lyange nze Shalom linnya lyange akati ffe abazadde ffe bazaala mu 2000 batwakumanya agategeerekeka imagine minga nze Daniel nze Peter aga 97 bagambye mbudde yawona Bajjo akabajjo naye ayina emimwa Bajjo brain mirrors naye bannange kyemukola baseka bannayuganda baagala ebyo bakowa emboozi ze zibazimba bantu balina ennaku yaabwe babakubye omupiira Shalom means peace. Yeah. It's a Hebrew word which means so peace. if I get a man literally he can't do that to me banyatanjagala abana ennyala No, doing all of sex, like, it depends. on what You guys communicate. Once a lady goes down on me, it's obvious. Yes, what kind of awaliwo favor? batabikola abasajja Oyo mukyawe. Mukyawe. Mwesonyiwe. Ffe bazaala mu 2001 ge gamanya gaffe Shalom, Ashiri, gamanya. Ya mwe aba 92 Kabugo, Faruku, Musa. Abantu bakoba ebintu ebyo busima politics biki ebazimba kati omuntu omukiva kinga okukola ssente akeera zikola zimubuze bagamu amagezi ki abantu babikoako wadde ebibozibozi ebyo ayaye gafere ajja kuwerako ssente agana okusasula ati binetaaga omusajja wakiwala ajja singa agala kampani ali myaka enatera okufa agala afiire mu ssanyu gasa agala kampani omuntu anambugumya kwani Bayibuli egamba kabaka Dawudi bwe yakula bamufunyayo omwala omuto nambugumyanga mbugumu sajja ne Brian Mulondo mbudetagayo omusajja nga anaatera yes kati ngagesi yakola ssente ze abaana bali bweru last boy ali campus mu third year esinga yagala ssanyu gwojja just omusanyuse tufuna omusajja ali myaka ano ogenda kogga eshegeza abensanfere kati omulabe oyo Brandon oyo yomala omufuna ofata olwadde agenda kulumya omutwe bangi abamulaba bangi abamuliko olumu omutwe okalaba kati onafuna musajja nga alina amatama tali ambizinjo kyagala ya luwombo kikuza emyaka nze gugambye kotumye njagala abensanvu ekipooli tekisoboka aka n'okimukola kati bino emyaka gyammwe gyeyita mami dadi egyo emyaka gyammwe egyo mwe temuyita babebi ebyo byaffe kakati n'ofuna omukadde oyo n'omusaako ekipooli nali sagamba nina ettaka ebujuuko naye nga jaddi tuli sifaalinga ekigweteeko tuyise mannyago nga ndi ku kipooli ku Arsenal myaka 7 mulabe awunza ali ati naye anamaliriza twaŋŋambe bwe mudde ng'okubeera soba egyo emyaka waba amala akuba enduulu onana munyweza omusuga amusaako piro ensi eyinza otegeera amala akankana oddia bamalyamu oddia egyo emyaka egyo 5-7 bamalyamu oddia mwe muli abamami kati otajjayo emyaka 7 waba amala akuba n'enduulu akuba enduulu oddia
Abana dada. Bamaliamu omami. Babayita bina mami. Mami choko. Nganye bamba daddy is okay. Kapita kwata biro ngamukwata kwa aleme kuleka. Naye agambe bamala ne bampa ekyapa. Ate abo balaba basuubiza atuukiriza. Asigala eshegeza alisoba. Abakulu mu myaka basuubiza atuukiriza. Nze mujjukizo babeera akimanyi. Ye kenini taagala kuluzinga. Kati oyo ye andi bamubeera mukoye mu abavubuka batokakize kyekyanga ekyasanvu. Choni nakubeera nga nkikwata wenzi. Ona mmanya mukati mukyayi we tanya kyayi alimu sukaali. Munyo bbamu eddagala egganda empirivuma entaseesa. Eddagala eriko lina puleesha, omusujja, amagumba agamumyansa. Mu kisenge kyammwe mulina obbamu loobu, kyapambalaasi, duragoni. Amagumba gaba gamumyansa. Era olumala ng'ofuna kaloobu, kakyapambalaasi, ng'omuyisaako. Binanga ageze bulala. Kati onozana afaako. Kati omusajja wo, kati gwe tolina kunywa kyayi, nga tali mudagala kukontrolinga sukaali. Wangi. Puleesa, munnange edda lya saa 5, sooka olyeka erya sukaali n'omuwa eddagala eribuguma. Wangi. Kati gy'emyaka gya Dr. Rashid Lukwago, kunywa mpirivuma, ntaseesa. Nembaluka. Kyapambalaasi kaduragoni kati ofuna omusajja wo nga biri myaka 7 ebintu nga birireetebo olumala ng'amaze ng'omukwata ng'ofuna kyapambalaasi ng'omunyiga bwoti ng'omuyisaako munnange eddadireka odiya bagalungi odiya bakulisaayo yajeje emyaka gyammwe okulikayo mbadde ntya kibadde kitya nkyalinamu kati asuka eddakiika 5 ate gye emyaka tegiba misale emyaka 7 kudda baba akyejjirikyo n'alyoka akuliisa ekigode yakalyoka kezinga ng'akembaata abakazi mulina ennaku abakazi mulina ennaku. Imagine you're dating a guy is not circumcised naye ng'onimugumira for the rest of your life. Nenzo ozuuka nakikuna kijjeeko. Wamutayira. Naye nga abasajja myaka gyabwe egyo gyeyanza sexy kulikayo mbadde ntya tobadde muli naawe olimu embavu otalimu embavu olimu embavu you're still strong. Yes. Era gamba ofuuka obusiwagala mbepesembeleza mbaba mweje myaka 7 baba esaa yonna malaika ali mauti emutima agenda ate kati olaba omukadde tamulwaidinga asobola gana amagumba gaba gabumyansa waneeno kyova otoba ne kaloobu mu nnyumba mu kisenge wali walire abantu asinga kulensoli omugamu gamusexual hating olowooza anyumirwa okanyagenda kuba omuntu afa era onamubala nomukatugirikako kyosobodde natangira lwaki sirimu yeyongedde bavubuka abavubuka abasinga like they're sexually weak, they're dysfunction eating.
avubuka abasinga kati abavubuka abasinga obuso bamala Arsenal bamala kuzannya naye kati kaba kakuzannya nemukasiigasiiga kawo kaloshoni kati bwakatega bwati n'ategula akasobola okuwateguteso akasaako kondo kagwa yes you can't tuva sirimu yeeyongedde bwakatega ng'ayingira tewali budde bwambala bawo katerako kondo weak sexual it fails kasobola kagwa tetujanjabyeko abantu ku shalom wenagamba olwekaaganidde ddala complete tulina abamu ngamba nakuzannya nako gwazannya nako kati nga kati egyo myaka nsi kati myaka egyo 7 olina omuyimbi obuyimbanga n'omuga akajjira gosimu okwagala kanjukire Nambi yali wa 74 Nambi ng'akulabanga Nambi babanebeera mu kifuba ebirimu envi baninaffe bagumidde ebizibu abakadde musanga ebyo then avubuka balinaffe bali mukubonaabona ne ba boyfriend alina kagasi ka Starbucks kilo 6 n'alyoka avubireoko muganda kagasi ka Starbucks kilo 6 ne TV30 n'alyoka afugireoko omuwala n'amufugira okwo n'akatanda akafobayo kaliko n'empagi gwe bassa akatimba empagi gwe bassa akatimba n'akatimba kagulu akagavumenti akaleeta ebbugumu babuuza wano nti naye ono awusandi bino yalimanya ddi tetukola research ndi musawo mundekaamu people have issues. People have issues. Wow. And every man has ever experienced it. I think lifestyle here too, so as we wind up to take it there, last word, abavubuka bakubiriza mwekuume siriimu waali buli agamba siriimu bulinga musujja nga tonnamufuna naye once you get it, it's very hard to town. Have fun, but mwambale kondo. And if you can't, be faithful to someone you love. Amen. And it's possible. It's very possible. Yeah. Nishibao. Abasajja batambula bulungi bajje ku shalo. Shalo mutunda. Dagala yamacho. Tujjaye otwakola tujjanja abasajja specifically. N'abakazi. Kano tubajjanja abakyala bagala okugeza ku mabeere. Mfagana amabeere agalinga agakapa. Omusajja muwebbeera aliyonke nga liri mutuge. Musajja mutugise ebbeere. Nyo kuligeze. Ekiri mutuge omusajja. Werube mu face. Mbale mukube kube. Ebbeere muwe. Agala okola ku calves. Kati twadde okugejja ne tubagerya bbiri. Berigejja mu tune ddagala. Agala okola calves n'akabina jangu. Tetuganyo afaana taatawo. Naye n'akabina. Yes. I look like my dad. Kata yakuwa akabina akakakano bwe katyo. Kata yakukushalo. Kati nsinga busizi bina. Tunawo episo none injections ne cream. Abagala okubrighteninga mukko otangala mu gesture akaga omuntu anafika ku motoka 224 tangala. Wewe oli muddugavu, you're supposed to be hard working. Era ngona ndio ya hard work. Odaba oli mukozi. iPhone 15 Pro Max. Atengo okola nnyo. Then abakyala namweja abakyala bannamukalu mujje. Wewe kudagala sex omukalu takyali matawa. Tutulidde bantu. Nyogero baddukiza saliva is not a lubricant. Saliva is not water. Saliva doesn't work there. Mujje tuwakudagala kusharamu. Tunawalikolerawo tunonyasajja tuno kasipule kasajja okwaba otukwasina ku mutwe nazimba atazimba just kwogeramu it's control stimulation
alika kaudi akasuka ba mudakika nga 3 ngari kumwana wani Nisho mnayigira kikasa okuli David ya mutwalo. Muri munsi. Ngende nawe twala sa kikasa position yema. Arwa. Romance ya sawe muda kakati muri munsi. Romance sawe muda chikapili. Tuja tukutula. Ze sita chikakumimba kuba nakatandika. Nawe ukadiya kuchi. Era mbaka sigale mwe mononya abavubuka ne bagamba tebamalako. Nze nsimba n'okugulu. No Nyangusimba eno nemu. Muleta majegere. Teri kuva mu teri kudupa va mulini. Musukula wangu ozirika musikuta. Ndanyo mukazi azirikira mu sex. Not locking out. Kati kwa mwenye dada ali kwa kabisa au acha abamu batamalanga kujja kuoza yo kami ndio boy kumbe yo going. Kasi ndo kabla. Ndakanja kutwabula. Namba yetu kupiga baba. Namba shako. 271975. Shalom mwesangibwawa. Ababeera ke mubende ewali paaka no branch yaffe yali head office yaffe mubende emigenda ku muziki ky'omunene oba omukulu wa mu town wanentinda mu town ekambala kutalabye ekisaasi mu Kisamoro ekisaasi ku da village n'olaawo katatuka ku ndundu mwetuli tukola n'eddelibale mu nsi yonna. Shalom lese services kudoli abasajja kujja muterere nawe omusajja enyuma mu size. Yes, size does matter, by the way. Size does matter. Size does matter. It doesn't matter. Senga mugeya bakazi basajja. If the size doesn't matter, what mugeya basajja? Bakona sanga watamani kuzanya. Webale osabera ngoba size gaina aseno ngabo yokete ngasinzira ngabo. Eno lero mwasinzira muganda wange tujjanja abasajja n'abakazi ebizibu bayitamu abakazi nga naye anayongerako kwa seno ng'alebedde mu kyokubiri analinnya ku tebo 0705271973. Shalom bye. Nonya bozirisa abalala. Shalom Zidanganya olwafu sex. Nekuba ku sex. Ku nkondo y'ekitanda. Ngali okuba yazirike. Babyagala abakazi. Okuba kukola ekitanda. Zidanganya omala oyo bw'ota mutuka tamani. Omala mutuka. Omala mutuka. Mutuka mukko. Nalyoka Ngere no mubba. No mbenga to kumutwe. Shalom onye. Wama tujema. Ariki yaje mira bunyuru. Jako shalom tagenda mbara. Mbaza ka shewe.